kati ekisooka nze sinalaba kulaba ku architecture plans simanyi bwagenda gukulakulanya naye amazzi gajja sigala gayita wansi okukkaanya nti kati bwe guli tegukyabeera mu kibuga yes aguleeta bulwadde it is a black spot kati omuntu bw'aba ayagala okutegeera omwala bwe gulina okufaanana agendeko kubanze simanyi pulaani ye naye omuntu omulala yenna agendeko Egypt Egypt eyo nina waliwo client wange omu ayina companies y'omu ku bagagga Egypt eyo nena wana ayinawo company ya Egyptrade East Africa nze lawyer waayo tuli ku retainer lumu yampa buli mwaka abaako byankolera akati waliwo omwaka gwe yampa holiday ne family yange luhumula ngendeko ewaabwe nambule Egypt nga bantambuliza mu nnyonyi kumbuusa kunzija wano kunziza wali si bikulu naye ninanze byembanjiga naye mu bifo ebyamaanyi ennyo gye yayagala okusookera ddala okututwala ne mukyala wange nti atutwale ku River Nile nensirika muli negamba obono ndakimanyi nti atevuira ddala waffe negamba kale kanje ngende ndabe omusanyuse nze nga mu kifaananyi kyange ninamu gye bayita source of River Nile yaffe ey'ejjinja agamba nti nyatuuka wali mugambe nti ebyo tewali waffe gye guva omanyino ne Burundi egamba nti yeyina source of River Nile bayina mumanyi zino enzezi z'omudumu bayinayo akafo kalinga oluzi lw'omudumu waliwo ne tiles kati bo bagamba nti we wano wennyini River Nile wesibuka nabo era olutalo gye lujja mu East Africa gye bujja bijja kujja naye walina theory eyo ono musajja yantwala olunaku olugaali mazaalibwa gange twagenda ku gye bayita botel abampuliriza ebeera hotel obunene bwayo nga hoteri naye nga eri ku mazzi tetambula oba etambula naye ngeri kuki kumazzi waliwo omusajja akingamye mbu nettocho gye ekiri eyo olaba ekizimbe nga kiringa ekyagala n'okugwa kiyuga naye nga kiri awo era bwe twagenda ngeri ku River Nile ngenda okutuuka bo ku gye bayita River Nile kati abampuliriza yeri gye gusembera bo bakolerawo ddala ekibuga balinga bali mu nsi endala era ne ku mazzi nga basitaako zi hoteli zitambula ziringa meeri era nga mugendamu mulimu abasavingira ddala aba bulijjo na buli kimu bandi ne zikukubira na buli kimu byabagagga kakati n'abaana n'abakozi abali mu hoteli eyo abamu nate baana waliwo n'omwana wayava e Uganda gwe nasangamu najja nambuuzaako n'abalala bava mu East Africa muno ndoza bagendera mu programu zino ez'abakozi bebayita bakadimati bebayita bakadama so n'olwekyo njagala okubategeeza ekisinga okutawaanya Uganda nti si kyangu omuntu okutegeera ekintu nga bwe kirina okubeera abantu abasinga bategeera ekintu nga bwe kiri nga bakiraba nga bwe bakirabira ddala era bwe bakitegeera abantu batono nnyo asobola okukuba ttooki mu kintu nga bwe kirina okubeera kyova olaba nti olutalo luba lunene buli lwoleeta enkulaakulana it is a very big battle kati oba olwanagana n'abo abalaba ekintu nga bwe kiri nga balowooza bwe kirina okukola ki okubeera fedda twakula tulina awo amaka nga waliwo akakyala kakadde naye nga tekalina nnyindo eno kati nga twakakazaako musala nnyindo tutambula tugenda ku ssomero tutambula mayiro 10 kuva Kyamuyimbwa awo kugenda Kabwoko mayiro ne tuzitambula naye nga bw'omanyi okutambula okwo enjala ekuluma naye kaaliwe katuula nga kalina omuti gw'omuyembe ogwa koona kona bwe buno bumpya nnyo bukaawa buwooma bwengedde tusabulya nga bubisi naye nga omuti ogwo guwanvuwa nnyo kati naye musala nnyindo oyo nga bw'atuula atunudde eri nga batugamba kati awo tujja kulya abatalaba bava eno nga tusindika munnaffe n'atuukako katono awo mu makkati n'alinnya n'atandika okunoga gumu ku gumu nga bwe tubaka nga musala nnyindo mukadde tawulira kakati njagala obategeeza mu kaseera ako ng'okutugamba nti ogwo omuti bagukolemu embaawo ne bwe ziba zigenda kuzimba ssomero tusobola okukaaba
kubanga muti tugumanyidde gwa kulyako buki bukona bwammwe njali yone wabangawo ne story nti enju yako erabika erimu ekituli mu makkati awo nti bwe mukyala n'akutuuza ku mukeeka ogwayo ne bakulya nti era naye yennyini abali b'abantu baali bamumistakeninga ku muntu eyafudde ne bamulyako ennyindo kugamba twabanga ne story kati mu Uganda muno tulina abantu nga ne bantu bakulu naye nabo nga ebintu babitegeera mu ngeri ya story za musala nnyindo naye abantu balina kutambula bategeere ensi ezeesaanukudde zifaanana zitya. Yes. America emaze kugendako China mu nnaku zino neetegeera era Trump bwe yali akuba campaign yagamba nti kakati infrastructure state eya America eri obsolete ekaddiye. Kuba America baatugambanga bano abantu abasaba visa bakubuuza oyagala kulaba ki mu America nti nyaa kulaba balina bye bagiyita Ebungereza nti London Bridge. Mu America oba America gye bayita London Bridge gye bayita London Bridge ndooza. Waliwo eno gundi ya New York. Evaawe Mary neeyitawo neddawo. London Bridge. Mama China bye yakoledde bingi. China erina ensi ng'eri ku bizimbe ebizimbe eby'emyaliro bisatu. Naye ng'eri eyo waggulu waliwo n'abatembeeyi abatambulirayo kati tokyayinza kugikwata mu infrastructure. Si kyawulira na content wano bagera kubagira Statue of Liberty. Kati ebyo Uganda tulekerawo okukuuma Statue of Liberty. Tuve ku musala nnyindo tutandika okukuba tooki mu bintu nga bwe birina okubeera. Omwalo ogwo gulina okubaako amaato agasaabaza abaagalana. Embaga zino ze twakalaba wano ezitambula okuseeyeeya zaba celebrities bandiseeyezaako kaawo gwomanyi sente zoyinza okusasula okulinnya obulungi ne bagamba nti $100 okujogera ku lyate eri amaato tugayina naye naffe tugavugira eri kati munyonyo eno teryagalaba naye nga bagambye omuvubuka w'ennaku zino nti bajje bamuvugaawo ng'ensi emulaba olaba bwe baba bagula omwenge twagala okwemulisa omanyi nze zinywa mwenge naye lwe mba nagenze mu bbaala katugeze nakyaziza emikwano kuva mu Nsendala bo baagala obatwale mu bbaala banywe omwenge waliwo ebbaala zetugendamu eyo ng'onywa caayi n'olaba abavubuka abaafunye ku ssente engeri gye bagulamu omwenge ecupa egirako n'omuliro nga gwaka kugamba omuliro ogwo gulaga abantu nti eyazikutte we wano we tulaga kujoga n'olyoka omulaba ng'atudde bw'ati ecupa ya $5,000,000 abaana bawala bazina bwe balinnya ku mmeeza nga kati nti oyo ye mugagga oba okitegeera mpulira akasuku abiyita bereya kakati oyo n'omugamba nti liri eryato buli alirinnyako $100 talisiibako ng'ensi emulengera gwomanyi sente zosobola okugyawo abali ku bizimbe waggulu nga bakulaba tuve mu kulowooleza mu Uganda ey'edda eyakakadde kibatimake mu Uganda ey'ennaku ezijja so n'olwekyo ogwo omwala gulina kufuuka gusaabaza bantu gwa mazzi meeru. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ng'enguudo oyita waggulu endala ziyita wansi. Era ako nno si kabonero kabi. Si kabonero kabi naye gavumenti gye tuyina bambi teyina bantu basobola kwogerako ku ebyo nti bikoleddwa. Balinda ffe abatasasulwa ate ffe tubuulireko ku bantu biki byekoze naye ng'ezo flyover is not a si kya bulijjo bitambula kubanga ettaka abampuliriza ligwa mu kiti kye bayita inelastic commodity. Elastic commodity lyo teryeyongerako bungi abantu n'ebintu byabwe bye byeyongera obungi abantu n'ebintu byabwe kyobola ndi buli maka agayina mayiro njawe wazimula oyo kabuusu oyo ani tosobola kujjayo baana nga kubonna kuliko asinza jjajjaawe ettaka oba taatawe aba basigaza bo poloti bakendeza bukendeeza ate bo so n'olwekyo olw'okuba ettaka teryeyongerako
abazimba mumina okweyongera nga muzimba mugenda waggulu ako njagadde nkatandikeeko obedde okayisaawo kubanga banga ndine China kati programu yaayo tekyali kuba nti yeekole yambuka kati yagala kubanga be Babeli ebizimbe bya Kampala byolaba bino temuli mu kizimbe kiyinza kusigalawo mu myaka 10 ejijja ebizimbe byetulina mu kibuga kubanga ekizimbe kitasobola kwetikka myaliro 2 tekisaana kuyitibwa kizimbe kya mu kibuga ng'ekibuga kyonna ekikulu ekibuga ekinene amawanga nga America gakolako ku nsobi bwe zityo naye bwo ekirungi ne Bungereza nti ebizimbe babizimbisa mbaawo ne non-solid cement buildings kati biba byangu okujjawo kasita mubanga mwagala okutandika okwekulaakulanya so n'olwekyo abampuliriza nammwe abatulaba Kampala tegwa mu kiti kya bibuga ebisuubirwa nti mu myaka 10 ejijja biina okubeerawo bijja kuba tebyetaagisa biina kugibwawo kubanga ebizimbe mwina okutegeera nti cities are built near water era balinga batusomesa ne bwe twalinga tusoma means of transport gwe tewasomako n'owulira nti waliwo kye bayita water transport bulungi nnyo kakati kitegeeza wateekeddwawo okubaako omuntu ng'ayina waava ne waalaga ng'akozesa mazzi bw'ogenda mu bibuga nga Amsterdam obubuga obumwe France wabaawo eryato erikujja ku dduuka gundi erikutwala ku dduuka gundi kitegeeza nti ebyo ebizimbe byazimbibwa ku mazzi byazimbibwa ku mazzi nga kigenderere era nga kiba kigenderere sigamba nti amazzi geegalyawo ebizimbe byazimbibwa ku mazzi so n'olwekyo water transport eba eteekebwa mu nkola nga ekola ekyo kakati tulina okuyiga nze wano juzi nalaba nema ekwata abantu nebagamba nti waki tulina amataka gali ku mazzi bw'oba okola construction nema ejja neyagala okukangakanga tokkirizibwa simanyi zino ntobazi zino ki ebyo nabyo nja kubinnyonnyola Uganda wano yagenda mu ndagaano ey'okukuuma obutonde endagaano ezo zigenda nezireetebwa naye ffe ne tutategeera ezze kuyamba mmwe bannansi oba eyamba bali eriko bannyiniyo kakati eriyo ensi ezeetuuma mbuzo they are industrialized nations mbuzo nsi z'amakolero ensi n'amanga yekyo kyeyemanyiddwako ekyo era zakola sente nnyingi nga n'abakolamu baatwalanga batwale ku bwereere babayitanga baddu bakyusa linnya ne bakuyita omuddu abantu abaatwalibwa mu nsi ezo Amerika Bungereza luddawa kati olwaleero bazzukulu baabwe tebakkirizibwa gendayo bakugamba nti babamye visa oba kitegeera balina kusaba nnyo nga tere bateekamu era ne ssente nnyingi nnyo zo zaagamba nti kati okukuuma obutonde bw'ensi tulina okufunayo ensi nga zo za bibira zo za ntobazi zo zibeeremu entobazi n'ebibira tubalansinga obutonde bw'ensi ffe tubeere nga tukola batukuumire obulamu kyovula abazita na third world abantu baffe bo ne babasomesa environment ey'enjawulo ku yeewaabwe bali omuntu nga professor yasomera Amsterdam ng'ebizimbe biri ku mazzi ayinza okujja wano n'abeera executive director wa NEMA n'agoba sudirwa okuzimba wali kizibu kati kubanga ffe wano basoma ebitalina mugaso ebitufuulira ddala aba third world wano Uganda njagala kutegeeza mu myaka nga 2 egiyise 3 ekyamazima nga buli kimu kigulibwa Kenya ne kimbo simanyi omuyita kimbo omuzigo amata ebiki nga bena ekintu kyonna ekiri packed nawulirako ekigambo mbonyiryanga amata ge Kenya byavaawo ente ziri wano naye amata gava Kenya njagala okutegeeza eggwanga kati lyakatandika mu manufacturing industry replacinze bagiyita balance of trade kati Uganda olunaku olwaleero volume of trade gyeyina ku bintu ebyekoleddwa yo yennyini nga mwe bikolebwa muno gyetwekolera tulidde
embalira y'ebyegwanga y'ebyensimbi twongezaako almost ebitundu nga 25 ku buli 100 nga tuli placinga Kenya byali etuguza oba kitegeera tuli placinze bye twaimportinga nga twakitukitandoza import substitution ebintu bye twajjange Kenya kati ebisinga bikolebwa wano era kakati naffe bagamba nti tutandika okukola product list ogenda okulaba nga list ya Kenya ne ya Uganda etandise okufaanagana batandise kaya na bukaya nyika so temuleeta ate byaffe binatundibwa mulimu aflatoxins obo kitegeera kakati naffe ne batandika okuleeta ebintu ebyerusa abantu ne tubagamba nti nammwe ebyo birimu hydroquinone kakati tutandika okumanya nti Uganda kati etandise n'okugamba nti build Uganda by Uganda kubanga waliwo ebikozesebwa amafakitole gonna ettaka eryali available nga weeriri lyali lya ntobazi kati bwe mpulira Nemange eyagala kuddamu zeddi zesimbemu ebitoogo tuddeyo nga buli kintu tukigula Kenya ntandika okugamba nti bano abannema bakoleraani tukulaakulane nga mufo ky'okukulaakulana tusimbe bibira si kusimba bibira kusimba ntobazi ebibira omanyi kankubulire bagiyita national forest cover kakati forest cover bogenda eya Malaysia yenkanankana almost n'obunene bwa Uganda naye cover eyebyo ebibira bibira bya pine bibira bya palm oil palm biva mu butto abantu tebakyateekawo miti gya nkima emiti ng'enkima ze ziba zirinnyako nedda akazikiza ne kakwata abantu nga tewayitika kyakola tewaliwo ttaka ligenda kukola ekyo benabadde ntandika nakugambye nti land is inelastic ettaka teriyongera bungi abantu n'ebintu byabwe bebeeyongera obungi tekyaliyo bataka nga bwe twabawulira nti kakati ba regents abali abasatu Stanislas Mugwanya Zakaria Kisingiri omanyi waliwo Zakaria Kisingiri Stanislas Mugwanya nani omulalawo Apollo Kagwa abo be bantu ababeerawo nga Daudi Chwakwata obukulembeze bwa Buganda nga ye yali mwana muto nnyo bamutegeerera era mu kugabana ettaka baafuna ettaka pitirivu mwe mwavanga n'abataka bennyini bano be bayita bakabuusu kati gendo gyeyo abaana baabwe tekuliiko asinga taatawe oba jjajjaawe ettaka bonna kati lyaggwawo lyagenda mu mikono egy'abantu abalala kubanga population yeeyongedde population bwe yeeyongera buli muntu ayagala ettaka gwe Arafat bw'obanga olwaleero oyina yiika z'ettaka 2 n'abaana 6 mwana wattu gwe bw'ova mu nsi kye basookerako kugamba nti buli mwana afune ekikye ne bw'obanga okyalimu mu nsi bwe bakula kakati gwe batandika okunoonya nga gwe ettaka otuddeko tuule era batandika gabana ku liryo okunoonya ekyokukola so Uganda kyerina okukola erina okuadoptinga gye bayita the Japanese model of land use kakati Japan eyo gyolaba abalimi kubanga tulina okubanga tulina abantu nga bo balimi tulina okubanga tulina abantu nga bo bakozi workers tulina abantu nga bo ba manufacturers industrialists tulina abantu nga bo bataka si buli muntu nti alina okuba omutaka kati kyeki kyatawaanya ekonomi za Afirika nti buli muntu wanaagamba alina okuba n'ettaka tikisoboka kankole nnyo ngula akataka kange n'abakyala be batugamba nno omuwala n'akubeera bubi nange olina okuzimba n'obeera n'okola n'okaddiwa batuligula nga tolina kyoteekako n'otuka okuva mu nsi ng'owandiika liwandiike mu ddaame ettaka lyange eryegundi ndyerakidde gundi lino lyegundi naye tekuli kintu abalaga ettaka lyo we liyitira bagamba nti bw'oyita ku kisaka n'oyita ku kiri ekisiko kati n'oweta awo wensaliza kakati nitewali kintu land is a factor of production tinjagala okubaddiza ekirala ettaka factor ng'oli bwagamba nti nina ssente wano cash biliyoni emu njagala kutandika kukola eyo bagiyita factor of production capital n'omulala bw'abeera ne landi n'omulala bw'abeera n'obusobozi bw'okukola eyo yabeera leba kakati omulala n'abeera ki entrepreneur
oba entrepreneurship buli omaina wagwa ate buli factor eyo it carries a price gwe lwolidira nogamba nti emu ku zino factors ennya zino ereme kuweebwa muwendo gwayo ba value yayo oli mu kwonona ggwanga na kulitta nze nalonagana nga wanedda president wa Uganda nga abasizi b'ensimbi bava e Bulaaya bava mu busisisi ne bajja wano ettaka n'abawali abwereere ne ngamba land is a factor of production it can also be exported naye tebaliteeka ku nnyonyi na kuloole nga bintu birala bye tubitunda bakikola batya baliguza foreign direct investors nga bazze wano naye tebatunda mayiro ndibeerera ddala kuno mpaka lwoli fa nedda bafuna liizi abantu baffe abatuwuliriza mulina abantu bemumanyi ababeera e Bulaaya e Bulaaya omuntu asobola okubeerayo emyaka gya 5 nga talabanga ku kyapa kya ttaka ye ng'alina bubeezi mmogeji ye nti gwe mmogeji yo nti nze enju yange eri ku mwaliro namba 10 ebisenge 3 n'eddiiro bangane Rwanda mukulu yagala kitandika bwe birina okuba kubanga bw'obanga ettaka teryeyongera nga abantu beeyongera n'ebyabwe kati ozimba odda waggulu osooka n'ozimba ng'osima kati ate n'oyongera n'ozimba ng'odda waggulu Bungereza abasookawo baali basinga abaliwo kati okutegeera bo baali bakoze n'ensi y'omutaka era bw'olaba underground trains ezo bikadire baani bukutambuza ng'okkirira ogamba bugambi nti ngenda wanti Edgware Road nti be bagenda okuntuusa wano odda wanti ngenda ovaako buvina ogenda ku direct line oba main line naye nga wansi naye eringa nsi ndala kati China yetusinga China yo tetaataganya nnyanja ekola oluguudo luyita wansi w'ennyanja nga tomanyi nekola oluguudo luyita wansi mu lusozi tetema obeera mukubo nenga si lyato oli mu mazzi nenga toli ku lyato ng'ofuga buvuzi nti oyisebwa ndi ku nnyanja lyato kijja sibadde kilomita ng'okuva wano ne Masaka oli mu nnyanja wansi gy'ovugira kakati bo bategedde so n'olwekyo eggwanga lya Uganda lirina okutandika okukuba pulaani zaalyo nga tezikubira pulaani ku byaliwo kano kaali kasiko kajjajja yawumuzangawo engabo ng'ava okuyiga temukatema ako kennyini kemusookerako nti bwekyali bwe kiriba enkulaakulana ako kaveewo bw'ogenda eggana bo tebakyaziika nti buli muntu afa afiirwa ne mukola ekijja kyammwe kino kyekijja ky'olujja lwa gundi ebiti biriiyo ekisooka okuziika baziika lwa mukaaga njogera ensi ziri mu Africa muleme kulowooza nti biri by'e Bulaaya kubanga abantu bano bwe twogera eby'e Bulaaya balabanga abatatatuuka kugendayo ngamba by'abazungu eggana baziika lwa mukaaga totawanya bantu ng'olwo terunnatuuka omuntu yenna olufa ng'agenda mu A+ ng'abeerayo nga mutandika okukola musigala mukola mirimu gyammwe swiki y'okukaaba mugitandika ku Lwakutaano ekiro Lwomukaaga ne musiziika ate buli muntu baziika ku disitulikiti kakati buli disitulikiti eyina limbo yaayo temwonoona ttaka njagala okubabuulira abantu baffe abatuwuliriza ettaka wano ekikyatusiza obwavu tetulitegeera era tulirabanga byakuzanyisa nga tugenda okubaliza essaawa eno zijukiza akantu keboogera mu ettaka ly'ekijja abali mu kijja baafa ate babatya bannannyini ttaka edda twalina era ndoza omukama amumuze mirembe agise bagalo oyo ng'agenda afuuka meeya nze nali nsoma mateeka kati naye nga nze gwatwala nga looya we ngaoyo yali mukwano gwe kati lumu bagenda General Otafiire oyo ndoyiza yali minisita kati tewaaliwo minisitule ya Kampala naye yali wa local government nga yetwalira ddala ne Kampala we yali KCC nga tenafuuka KCC kakati bajja ettaka part of land bayita butabika land nga bali allocatingira ba investors balizimbeko era ndoza abatuwuliriza mulabaayo flats nyingi nnyo wakulaakulana nnyo yali nsiko nga naye ya butabika hospital era walabika nga ekyali ekyalo ennyo ate mu bitundu byalo kakati ne bajja babyalocatinga minisita yasayininga nakkiriza Sebagala n'allocatinga buli kimu lumu President Museveni n'anyiiga n'abasamoninga seya nankubira simu naga waaye tomuyekera tatuyise tumanyi naye baŋŋambye mbu musunguwavu muzibu ŋŋenda nkya lwaki tojja n'obeera nga looya wange kati sinagenda nkutte fayiro ngenze nga looya
sina na jifo mu KCC sina kinaye bambi ajiyo yayagala nnyo abavubuka seya yayagala nnyo abavubuka nga talinga bakulembeze bannaku zino abakulembeze bannaku zino abavubuka babagalanga campaign materials si kubagala nti babeere nabo bakulu naye agamba bugambi netaga poster emitwalo 2 netagayo flyers emitwalo 24 n'abavubuka 10 kugamba bano babeera ba campaign material seya yali atwagalanga bantu bakulembeze kanso twasanga oyine ekintu kyoyogedde kikwewunyisa manyi lwaki nsiriseemu wano kizibu nnyo okusanga munnabyabufuzi ajjukira omuntu ajjukira gye yava bano abawanuka bwanange oba oli yafuba yakola kyempala neba yage bangi ndoza kati obiraba anti bannabyabufuzi be tulina ebitundu 9 ku buli 10 balina enkwe balimba bayaye bananfuusi nnyo nti bwakugamba nti oluva wano ngenda Jinja gwate mutegere ku lwentebe ojagenda okulaba nga ate ayitawo kakati nze omusajja okimenti yatandika opposition wanne yagitandika wano so tutuuka President Museveni munyivu atudde ne ba minister babamu awo prime minister yali Apollo Bambi batudde n'atabuka n'agamba you Otafire did I appoint you minister in order to settle Butabika land? Otafire n'abwatuka n'aseka Otafire yenyini yeye aseka busesi ba minister babalala bonna ne basirika haji na yakankana zinaye ntudde wano lawyer ndi mabega wano ndi mukwetegereza bala bakavubuka katudde kakati Otafire yaseka n'amaziga ne gajja nga tannanyiga kigambo n'ekyo kyokka oli amubogoledde kibanga n'okunyooma okwo bwe yasirikiriza mu bwati n'agamba Mr. President me I don't know what is wrong with Uganda abatuuliza n'abagamba nti President nze kikyamu kiri ku ggwanga lino kikoze eki kimbuze kinsobedde koli nti why n'agamba nti people whose minds are working properly want land and you say that this one is reserved for mad people kakati soko kazirire mwako Mr. President me I don't know what is wrong with this country people whose minds are working properly want land and you start saying that this land is reserved for mad people kati ngababuuza nti abantu abalina obwongo butegeera baagala ettaka bwengo bagamulindeko lino tuliterekedde balalu kakati kulitereka tuliterekedde abalalu kati abantu bona kati baminisa ne balanga basiba enseko ate omanye enseko nzibu okusiba ng'omusajja joking abalizo boti ng'oli munyiivu gw'obwatuka zitulika lumu ne zita prime minister yasooka n'abwatuka naye mu magezi n'agamba bonna ne babwatuka ali president n'akwata ebitabo n'abikuba Otafire n'agamba go away with your mayor now even this color of yours go kakati era n'atugoba tubayo nga tuseka seya n'abuuza Otafire nti omusajja atakugobye njowedde nakanedda tayinza kungoba konze mubulidde amazima I cannot work for mad people. I didn't fight for them. Okuleeta nakiwuliddeko Elon Musk. Yes. Ng'ataddewo ekibiina kye n'ateeka ssente mu Trump n'ebirala. So n'abasuubuzi ba Uganda gati nabo batandika okuinvestinga mu bantu baabwe. Abantu ba Uganda a dog can only wag its tail. Embwa tesobola kutenga mukira gwa mbwa ndala. Etenga gwayo. Gwe bwabanga ekibiina ky'ebyobufuzi temukita era kyovola abantu bana abaana ba NUP n'abagadde bagamba nti muleete ki mutusonde sente mweteekeremu muteeke sente mu candidate waffe musobole okufuna bimumubanja bw'aba tabikoze omuntu gamutatadde mu sente muba temumutumye okulonda obulonziize duty so oli abanga mwana wo gwoweeredde era nebyebyo ng'okakasiza ddala nti ekyampagiza omuntu oyo bino bye yayogera nabisaamu ne ssente Kenya bwe bakola Kenya bwe bakola era kakati mountains bagenda kwereetera ekibiina ekyabwe ekikulemberwa Gachagua ne yabadde wa Munyoro Ligasi Gachagua nga bo kye baliko kukuuma bya bugagga byabwe kukuuma bya busuubuzi bwabwe kutereeza bya misolo bajenizi abavubuka b'e Kenya nabo bagenda kulonda be banaawagira
kulwanyisa bana abakola embalirira z'eggwanga nga tezitunulidde byabwe bye beetaaga kati n'olwekyo wane Uganda bwe munaaba temunnatuuka kutegeera mu abasuubuzi nti ebyobufuzi kitegeeza omuntu okutuula wali n'akola amateeka agayina okukufevalinga oba butakufevalinga ne mulowooza nti mwe mujja kukeeranga mu maduuka omanyi bana abasuubuzi boolaba Arafat akeera naggulawo edduuka bw'aggulawo edduuka eritunda engatta aguza owa NRM n'aguza owa DP owa NUP n'ebibiina ebirala gwe munnabyabufuzi gwagamba nti gwawagira gwe n'akugamba toyogera n'owa NRM naye nga yabaguza takina kyakuyamba kukola ye baguza bafunamu ne ssente ne tenda bazirina basaplayinga biki babadde bagumira ku bino ebyokubayita ku committees ne bawa endowooza zaabwe ebyo eggwanga temulowooza nti mugenda ditambuza nga temwenyigidde mu byabufuzi nalabye musooka ajjidde ku tiketi ye n'alemu ayina ekibu kyayagala kati atawenga nti basuubuzi banna abali mu ludda olulala ate bo olwo baba tebamudduke ffe tuba tunuulidde naye tetugenda kukola revolution yaffe tujjeko gavumenti eno gye mutikiza nayo ate mukomewo ku mbalaza zaffe tujja kuba naffe kakati tuteekawo a new league of entrepreneurs mwababadde wano nga muyina political capital tusooke tubawumuze kubanga tetutegeera mugaso gwammwe mwogera bwogezi wana abasuubuzi waliwo omanyi mu East Africa awo tukkirizibwa okukola etteeka ne tukufulumya nga tuyitira mu Minister wa East African Affairs ne tufulumya listi ey'amakampuni agasonyiyiddwa omusolo ku bye galeeta okuva ebweru singa bye galeeta biba bireetebwa kukola bintu wano okugeza Arafat bw'oba osuubula sukaali nga ogenda kumukolamu bia mbidde ng'asuubula sukaali wa kutunda nze owange nsasula import tax gwate tokola ki tosasula kubanga bia gwogenda okusasula tugenda kujjako emisolo mama yogedde erinnya banete mukasalamu mukasalamu legati Arafat asuubula sukaali wa bia sukaali kukola kibadde kyakulabirako ukola soda so n'olwekyo tukola eyo gye tuyita customs procedure code ne tubanga tukola listi y'amakampuni nti gana amakampuni gakkirizibwa okusuubula sukaali nga gayitawo obuyisi eno kampuni eyambidde yo olw'okuba egenda kukola soda yo egenda kusasula kati obuzibu obuliwo obulala bwanguzi nti URA tebafuna ssente ze balina kufuna kubanga olwo ate kampuni y'omukulungu gundi etunda obutunzi sukaali ate naye tugenda okulaba ng'eteereddwa ku lisiti ng'ate yo yakutunda naye eteereddwa ku lisiti y'abasonyiyiddwa eyo erina okusasula omusolo ate netasasula nalwana nabo wano ku CPC 450 kooti luddawa omusango nakati tebaguwanga lunaku lwakuguwulira ndoza gumaze emyaka nga 6 mu high court awo so n'olwekyo ebino ebintu gavumenti yennyini ne URA bakolagana ate nabo ne balemesa emirimu gyabwe engeri gye birina okutambula obulungi ate nga baba byesetinze so n'olwekyo tukyalina obuzibu bunene abasuubuzi tulina okukwatagana n'abansi ne bannansi nabo beere n'omugabo mu bukulembeze mujje tukwatagane mu byobufuzi muveemu ebyo ebintu bye mubeeraawo nga muzanyazanya banti kakati era wano bwe tutegeka ffe tulina obutakkaanya n'etteeka ery'okuddira bannansi okubawulizisiza mu kooti z'amagye n'olwekyo tugenda kukuŋŋaana twagala mujje ku Freedom Square wali twogeraganye abasuubuzi abo boolaba be bawandiika ebbaluwa eno Central Business District bajja tataganya emirimu gyaffe kati mugaggulewo ne gavumenti negamba nti bagenda okwekalakaasa mugenda kusumbwa emirimu gy'abantu tukwatagane wamu najja wano ne mbagamba nga waliwo ebintu bino ebitandise okubalukawo simanyi China Town ne mbaga nenze sibitegeera kubanga ebintu ebisinga ebisuubulwa ebweru era babikolera China kakati amakolero ago beganatandika okugulawo amaduuka agabitundira wano ate ku retail omuntu waffe owawana agenda kuguza yanasigaza ki tuyina okumanya foreign direct investment eyina emisingi motalina gikkiriza omusingi ogusooka ensi weeyina a direct access to a foreign market nti bwe tubanga America ekoze African Growth and Opportunity Market yetuteredde mu act yaayo eyo area tokkirizaamu musigansimbi ava bweru tuboli mugaso toba nayo kuteeka wawano indigenous economist wano investor wano kuleta bahamu bakirumira basajja balaba bani bitatule n'abalala mbire
bebateekamu essente babikole wano. Ekyokubiri, food sector tetukkirizamu bantu byakulya eyo yonna erina kuba indigenous base economy. Kakati bwe bajja ne bateeka essente mu mafuta olw'okubanga it is a high capital requirement investment, kitegeeza nti tulina okugikategorizinga nti bwe muba mujja tulina gye bayita wage labor and immigration policy. Tojja nga ate kakati gwe managing director wa factory oli mu China, general manager naye muganda wo, cashier naye kizibwewo mu China. Kati nga gwe Arafat omulimu gw'osigaza okukola wano kwetika ndiboota za bintu ebikoleddwa kubitwala ku loole naye nga n'azibala mu China. Nedda, tulina okugamba nti emirimu level university za Uganda kwezifulumiza abakugu egyo tetukkiriza foreign direct investors. Tetukkirizayo bakozi bava bweru kubanga zi university zifulumya abaana mu human resources, zifulumya abaana business investment development accounts zifulumya n'abaana benjawulo n'okukyusa curriculum kuba ne curriculum kati zirina okukyuka bannange. Osanga omwana n'agamba nti nze nkola bachelor of arts history kati okubeerawo ng'oyogera ku byaliwo luba lugambo ogenda kati mbuki ng'owasomye mbuki obasekanyumiza ebintu ebyo balekerawo bisomesa abantu baffe abaana babazzeeyo kubanga gwe Arafat nakubuuzaako wano tokolangako gwe ku motoka ya Kigogo bulungi nnyo sapatu gwe wali yinginiya mulamba azaaliddwa ebyensoma bya Uganda ne bikukyamya luli raw materials ze wayinanga Kigogo ng'oyina ebikoba n'okola emipiira ng'oyina ebitititi n'okola ebigaali kati okuze oyina sente zisobola okugula ebyuma naye tokyayinza kukola yadde natti. Ekika kyaffe eky'abente mwe muva bayita abaweesi nange ni musajja wante kati tuddeyo ku musingi ogusomesa abaana okukulaakulanya bye bajjiramu. Olali bakadde kagenzi yalakuwa biba masimu wano timu yaffe yakoze bulungi yavudde mu kibinja Uganda Cranes lwakuba maama waliwo ebigambo nnyo jaze mwakoze bulungi nalabe muwandiiseko ebigambo bingi nnyo wakati abantu obubaka babuyisaawo oli bwava ewaka ng'alina ebizibu ng'akuba kajozi ng'ateekako kakati ate waliwo akasiza okunyumirako nalibo simanyi bannayuganda kye batwagaza nga bagamba oliifu kakati oli n'awandiika mbulaba tugira kalulu ate omupiira ne bannange mwagala eggwanga lyammwe mubeere baggulu kakati abantu baffe njagala nno there is a policy issue mu ngeri omupiira gye gutambulamu gw'omanye ensonga lwaki bannayuganda bonna bwe batuuka ku mupiira beegatta. Njagala okitegeere nti mu kuzannya omupiira kati tolaba nti oyinza okugenda mu ofiisi emu n'ogamba nti abantu bonna abali muno ba lulimi lumu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bano baafuna emirimu si lwakuba nti bali qualified ne lwakuba baganda b'oyo alonda abakola. Mu mupiira tekibaamu kati wo first 11 yonna ebayo abantu abalina merit ne bw'obanga oli muganda wo nga takitewera toyinza muleeta olw'okuba mufaananya ennyindo bw'aba talina ttaaki. Kati bannayuganda balina okukkiriza nti buli muntu agenda okuzannya wali ku front yaze lwakuba asaanidde. Singa department z'eggwanga ezisinga ziba bwe zityo bannayuganda bajja kutandika okweyongera okwagala eggwanga lyabwe nga bwe guli mupiira nga bwe kiri mupiira. Minisitule ndoza tugyebazeeko education ne sports mbebaza kyemulina okukola sports policy eya 2013 mugyongeremu abantu babeere nga abali mu sports bamanyi bulungi nnyo remuneration yaabwe bweyina okubeera paka ku pensioni. Naye kakati president w'eggwanga ajja n'agamba nti mbawadde billioni 1 ne million 10 buli lwe tunaagoba kugamba ate nazo zitabula no tiimu kama tuzeebaza naye si kirungi kubeera ng'omuntu okufuna obufunyi omusaala naye agufunira ku stage ya betting. Tekiri sustainable, tekiri reliable. Toyinza nakusuubiza baana nabakubanja nti olunazanya nga bampaaki kafuna wano okusimu nalebo kwagala bikyuke kafuna kusimu naye bannayuganda bannange mugume timu twawangudde mwalaali. Halo Radio 4 kooli munnange wema nokuweereza ssebo naawe okutuwuliriza amannya nze promota Kayita Benoni Kaatu ssebo
ndi mwana nzalwa y'obulenzi wali mu Luweero kati obudde buno mpangalira kakiri mu Kambegere yiga kabatu ka Muwogo. Seconds asatu yangu y'ensonga ituli. Kayita Bero Mipatu ngenda kubuuza mu Kasambidde ekitibwa. Nti ensonga y'abasuubuzi ajogerako nti kuba tulaba bonga bannamateeka abakugu ba mu Kasambidde n'abalala bonna. Bakirise ate munnamateeka munnaabwe Lukwago yakikuba n'ensonga eyo ensonga ya hamu. Ensonga yajogerako ki. Kale nende ozoba otuusere eti muganda wange nga bye bimubuuzizaako honorable tubyogedde sawa namba ala alo wangi munange okuweereza eggwanga n'Obuganda kale munange olinako olya gwe nno wanyisewo nkuli olinako omiringula awo nno gwe kalekaleko nkugambye ennaka enkwasaganya wano eno ani ono omunageranga bulijjo sebo mukulu Sendagira Alex nga nsinzira wano eno nga ndi mu mpigi wano mpangalira sebo nga ndi mutuuze Bugerere nga bulijjo sebo teesa mu seconds asatu kakati omubaka muwulidde omubaka muwulidde ebyakwasaganyako mutumiddeko nnyo kale webale oli mirembe gyo kakuleke fude wano ku mulala babiri onone babandukula ate mbere nga muta kubanga manyika no kaweza buli muntu kati teyadda walala waka hala Alapati wanje webale tuweereza nawe kutuuliza erinnya lyange Nzaasanika ate designer wakyala e Bulenga ese muna Bulenga omulamusiza ensonga zirambudde bulungi second saa satu sibule ku nsonga za ez'okuzimba ku muwala nze ngamba kintu kirungi nnyo abazimbyeko amaduuka ago nga bannayuganda basobola okufunamu kasente akamusamba opapangisa kasente akatontono munaye bafunamu naye kigula magala ddiba endaba kirungi nnyo okuzimba ku mwalo ogwo amaduuka nga sigwa si nnyingi nnyo nga tebanyigiriza bannayuganda ndaba kirungi nnyo okuzimba ku muwala amaduuka omuwala banaguzimbako nga tegunyigiriza bannayuganda munaye sente esaamusaamu kale kankute honorable zatuddemu abo tugende mawulire fulujja anaatera okuyingira wano n'olwekyo ensonga ezisinga ze boogedde twazogeddeko omanyi mu Uganda muno wali olabyeko omulalu alya ku bisaaniiko balaba batera balaba mu kibuga omulalu oyo aba alya ku bisaaniiko nga terina amuwa kyakulya naye bw'oba oyagala otegeera abantu be gwe mukoone ojja kulaba abakubanja ensimbi nga n'ebigambo bye toyinza kukkiriza nti biboogera okuliyirira ke muntu bambi abadde talina mutawaana yeerira ku bisaaniiko n'ojja omutomera n'ojja otutira omusajja kakati n'atamuwanga kutuzi n'ogwo omwala mulalu abadde alya ku bisaaniiko babadde tebagufaako lwe gwagala lwe gujjula ne gwettirayo be gusse abantu tebabitegeera naye essaawa etuuse eggwanga litandika okutereeza naffe abalina amayumba ku mazzi eri Kizungu, Lukuli, Buziga, Gaba tulina okutegeera nti ebibuga babizimba ku mazzi tulina okukola nga Egypt bwe yakoze obulongo tubugule ffenna batujjeyo kyova olaba nti ekibuga kya wano kijjudde siweegi tekikyatambula kubanga wekiri tekirina kubeerawo tulina okuvaayo ffenna batujjeyo ekibuga kigaziwe babizimbe ku mazzi tukkirize ffenna abalinayo amayumba ag'okubeeramu obubeezi tuveeyo ekibuga kigaziwe kigende so n'olwekyo twetaaga kati okwebikula obwongo tutandike okulowooza ku bitannabaawo okusinga okukuumakuuma obwo obuliwo nga bulinga bwa buwangwa honorable ndowooza basibudde n'olwekyo banange mbasiibudde bino bigambo ffe puroguramu eyaffe ya bumanyi si yakwogera bibanyumira oba bitabanyumira twogera mu mazima gavumenti emisolo ejagala n'eggwanga lijagala kubanga bye tugibanja sente ina kubijja mu misolo kakati ate n'abasuubuzi nabo baagala bafisse oba wona tukwatagana bulungi nti baagala bafisse ate ne URA nayo eraba nga kuba n'abasuubuzi abalina bizinesi kwegamba ezirikalinga ezikola ate nayo weyinza okufuna ku musolo waliwo abalowooza nti erina okuexpandinga mu kerowooze ku kujja ku misolo ku bintu ebimu ebirala nti oba oliawo abasuubuzi bano bokka batikkiddwa mugugu munene akati beekalakasiza naye wetutuukidde oluna essaawa zino nga prime minister wa finance abasuubuzi bennyini nga bakulemberamu kasita ne obadde waawo minisita w'ebyensimbi mwogeddeko mukulu Kasaija basinkanyeemuko prime minister n'asuubiza nti ensonga zigenda kukolwako
naye kwekalakasa kuno nga kutambudde nnyo kumbe kiro kyonna ekisanja okugulana wakati w'abasuubuzi ne URA buli ludda luyinza kuba lutyo olumativu kulaba ng'eggwanga litambula mu nsonga eno kakati ate no kakati abo basuubuzi ekiyamba gavumenti eno nti bo bakonsuuma oba abaguzi b'ebintu bo bambi tebakyayina kyakkola tebakyafaayo ekijja kye tugenda nakyo ekijja kye bagenda nakyo bagezaako omusuubuzi asigale ng'ayina ssente wadde ng'omutindo gw'ebintu byaleeta agukendeezezza okugwa mu ssente z'asobola osigaza wano omusuubuzi teyamanya omuguzi w'ebintu oba consumer ye n'ekyo teyakitegeera ekya quality naye njagala okuddayo ku nsonga gy'ombuuzizza abatuuliza mwino kitegeera nti gavumenti eno eddukanya omusingi ogw'ebyenfuna gwe bayita liberalized economics buli omu kati akkirizibwa okwekolera nga bw'ayagala kyawukako ku zi gavumenti ezitakkiriza bantu kinnoomu kukola bintu bya busuubuzi nga gavumenti zokka ze zikola ebyaki ebyobusuubuzi kati buli lwoteekawo gavumenti ne privatizing era ebyo babisalawo lwe bayisa amateeka waliwo etteeka lye bayita Public Enterprises Reform and Divestiture Act n'okukwata gye bayita privatization process ekintu ekyo nno oba structural adjustment programs kakati abantu baffe kye mulina okutegeera gavumenti eno bwe bagigamba nti kyangu okukulaakulanya ensi kubanga yo bwe yajja ne butter trade abatuuliriza osoma ebyawandiikibwa gavumenti eno omukulembeze w'eggwanga no yagenda okutwala obuyinza yagamba nti tetujja kuddamu kwetawanya na nsimbi kisooka zaagwa akatale n'azitema n'atemako ne 30% n'agamba 30% yekulaakulanye infrastructure n'ebirala enguudo na buli kamu era kakati abantu bonna abakuze singa ekyo kyateekebwa mu nkola mwe mwandigenza okukula nga tulina enguudo mpitirivu nga n'akaguudo akagenda emanju ka koolaasi naye sente zabbibwa naye ekyongo okivuddeko ogwo musingi gw'okugamba nti nze oli akuwa ettooke gw'omuwe siripa gavumenti yatuuka ekiseera n'ekitegeera nti ekyamazima ekisooka teyinayo weefunira ekyokubiri si kyangu kusanga wa siripa ng'anoonya ttooke n'olwekyo butter trade yakola ki neegaana kakati gavumenti eno neesikirizibwa okutunda ebintu byonna ebyali mu nsi nga biddukanyizibwa gavumenti ezaaliko ebiguza abantu kinnoomu abantu bakole business n'abalala bonna nebakkiriza bakole business yo esoloze musolo kati mu ebyo mwalimu ensobi eyakolebwa ekisooka wali walina okubaawo parastatals ezisigala mu gavumenti nga yezikulembera one for sovereignty reasons as symbols of sovereignty nti wali walina ebiina okusigalawo nga bantu si be babiddukanya nti babibaguzizza olw'eggwanga okusigala nga likyalabika ng'eggwanga eryetongodde okugeza nga Uganda Airlines Uganda Airlines abatuuliza yakaddawo wano kati naye baali bagitunda nga batunda ne routes zonna nga ennyonyi eyazigula yali eya Uganda eyo ya musajja mugagga muyindi bamuyita Aga Khan yayina eya Uganda eya Bukina ne eya Mali nga zonna zize naliko lawyer owa omwami eyali akola uniform zaabwe zonna omusajja omuyitale so n'olwekyo nategeera kampani eyo nga bwe yali etambula kakati naye ne bamaliriza Uganda Airlines nekola ki nekomawo njagala okubategeeza nti n'olwekyo Uganda teyina business gavumenti ya Uganda liyo teyina kyekola kati buli musuubuzi kyayogerako gavumenti eba ewulira kipya kubanga teyina kyekola teyina business mweyingira bw'olaba Kenya gavumenti ya Kenya ogandi gavumenti yetemanyi bulumi temanyi bulumi bw'abasuubuzi yes temanyi era yeerowooza nti yo kufuna ssente teyina kukola eyina kusolooza musolo kubakola abampuliriza ekyokulabirako kyenjagala obbawa gavumenti nga bwe yeeyisa ebanga omusajja eyazimba ennyumba z'emizigo naye bwe yamaliriza bw'ati ne bamusala ku mulimu kati nga nnyumba zokka zaatunuulidde oyo omusajja asobola okuba banjaliyazi ne ziggwayo n'atandika okulya advansi
tunebala atuuka ku dduuka lyo nassaawo akatebe nga buli kumakya kwakeera kati akubanja advance n'akubanja advance nga ne sukaali gwasindika ewaka n'omunnyo ajjayo bujja nti tunebala kakati gavumenti yaffe bwekola naye tuuse ekiseera bambi n'enyigiriza abasuubuzi okutuukira ddala okubamalamu ekyokukola osanga omusuubuzi nga yasuubula ebintu bya miliyoni 100 ne bamubuzaabuliza ku bikomesa n'ebirala ne certificates naki bajja ewange bangi omusuubuzi ne baba nga bamubanja omusolo gwa miliyoni 2.5 yateeka mu 10 naye nga ebintu bye bya miliyoni 10 kati nga bw'asasula omusolo gwa miliyoni 2.5 kitegeeza gwe olinga amugamba nti ayina otunda ebintu ebyo bive mu miliyoni 4 bw'abanga ate binaagenda mangu kakati ezo zonna singa yeegaganula n'azeewola ewantu n'abikola alafa nti esaati ebadde eyina okugula emitwalo 5 ojja kuba oyina kuba ng'ogitunda mitwalo 12 kubanga ayagala kujjayo sente ze afuneko n'akaliisa n'akatwala abaana ku ssomero kakati ate ne tujja tuba n'eggwanga eritalina purchasing power gye twandiisenga purchasing power parity abantu baffe ekyamazima beegomba era bw'olaba edduuka erina egiraasi ekigiraasi kirimu balabira engatta empya osanga buli ddakiika waliwo abayitawo nga bwe batunula so ekyo kye balina bakiyita desire bwetaavu naye si demand balina obwagazi naye tebabitobola bigula kakati bw'osanga nga omusuubuzi ebintu bye yasuubudde ate ababigula tewali kati jjukira mu basuubuzi mulimu omusuubuzi w'ebizimbe bano bennyini nabo abapangisa ebizimbe obwo nabo busuubuzi nabo batunda faasi ziri omusuubuzi mwakolera kati gavumenti eno nejja nti ekyamazima ow'omu dduuka bw'aba tatunze ow'ekizimbe najja ataggalawo n'atekako akakufulu kati ate omutembeyi ye nakkiriza n'aba ng'afulumizza ebintu ebiri mu dduuka omuli abasasula renti nga yayagala bitundira ku kabalaza kati ate owa URA naye n'atambula n'ezisiiru kutandika ku ssaako kakati njagala okutegeeza mu mbeera efaanana bw'etyo obusuubuzi bugenda kulema mu Uganda why gavumenti olw'okuba ensimbi ezisuubira mu musolo gweyongeza buli lweyagala okukola oluguudo abantu tebazirina kakati gavumenti olw'okuba yo terina bizinesi zeekola tesobola na kukontrolinga oba kye bayita price stabilization policy emiwendo gino okuba teginaawuka tetobola kakati okugeza singa obeera nga oyagala kakati abantu esiripa eziva China omusuubuzi agitundenga siringi 15,000 ate tugambye nti ebyenfuna kakati olwaleero biri liberalized bya ddembe buli muntu kyayagala sente zoyagala zotunda zoyagala zogula gavumenti esobola kuvaayo negamba nti tusazeewo esiripa za 5,000 yeesaba busabi musolo tutadde omusolo kubireetebwa mu ggwanga ebyo byonna ebyarabba n'ebyaki tubitaddeko 10%. Omusuubuzi ng'agamba nti kati ekitegeeza ezibadde ku 3,000 zigenze ku 5. Kati awo gavumenti tekyalina kyenyega. Singa gavumenti yalina bizinesi y'okutunda esiripa yo yandiguddewo warehouse eyaayo ng'etunda 3,500 kitegeeza awo omuntu yenna asigaze okutunda ebbeeyi eri waggulu abantu baddukayo ne bagula wano bajja kugula kuna atunda layisi osobola okutereeza ebbeeyi y'ebintu ng'oyita naawe mu kusuubula n'okutunda nga gavumenti pulezidenti yakyogerako wano ba yali bbeeyi ya sukaali n'agamba we mugaana tugenda kuleeta sukaali waffe tumuguze abantu abasuumuzi ne bagugumukawo gavumenti erina okwetaba mu busuubuzi ekisooka okusobola okuba ng'ekuuma emiwendo ekyokubiri gavumenti eyiga okusasula amabanja gaayo bwasasula mpola ekyokusatu gavumenti ekendeeze ku mirimu egikolebwa abagwira betwandiise ba foreign direct investors kati bw'ojja wano omusajja omuchina n'omuyingiza mu mafuta tetuganye n'oyingiza omufaransa omuchina omuchina n'aba nga yali mu construction kakati omuchina oyo bw'aba mu construction munnayuganda muleka abeere nga yasomba materials kubanga tulina bannayuganda aba investinga mu transport nga bo balina loole ezitambuza ebiki
ebintu naye kakati gavumenti eno yaddira nekkiriza abachina okuyimportinga loole nti bazeziguza bannayuganda abo bali mu transport era bannayuganda emyaka egyasooka bayingira mu bintu by'amafuta ebyo ne bakola sente nyingi kati ate omuchina kye yatandika okukola okimanyi yeye nnyini naggulawo kampuni etambuza nga mu kifo kya loole okuzitunda kati zitandise kukola mirimu gy'abannayuganda gye baali bakola amafuta president wa Uganda gogamba nti bannayuganda bagenda gafunamu okujjako ng'ogamba nti ogenda kutandika gaba bidomola buli nnyumba abachina be bafuna mafuta n'abazungu era president yatuwoninga n'atugamba ebbeeyi yo eyinza obutakka kubanga akatale akalungamya amafuta kabeera kamu mu nsi yonna nedda ate president w'eggwanga tukimanyi bagiyita international commodity price volatility tugimanyi ffe tufa wano ffe bbeeyi y'ebintu ne bwekyuka ng'erinnya bwekka naye nga munnayuganda alina omulimu mwajja essente tewalajja musooka kugula kintu ekirinya ebbeeyi ebyo si byeraliikirivu bwabwe purchasing power mbeere nga nange newe kiraba kyebiri naye nga njirina mu nsawo waliwo wano omuvubuka omuyimbi weeyo Nigeria yawasizwa ndozo oba omuwala oba mukyala we banga bamuyita Kioma omuvubuka ye Davido omukulu w'omuziki ono mumanyi bakoledde embaga eyo Miami ndowooza kati omuvubuka oyo kitaawe ye Adeleke kitaawe oyo ayina zi university e Nigeria ayina ne investments ezenjawulo mu industries manufacturing n'amafutafuta tata wa Davido tata we era naye ndoza tata wo muto oba tata wo mukulu ye Dangote the richest black Dangote ne ayagala ogula seno naye abo bonna njagala kutegeeza ekibayamba kiri kintu kimu njagala mu Uganda awuliriza otegeere e Nigeria bayina abantu abasobola okugula ebintu population y'abantu miliyoni ezisuka mu 2.4 kakati bwe mubanga muyina abantu miliyoni 2.4 miliyoni 2.4 Arafat bwobanga gwe okola sabbu onalebo ono gogamba waliwo omusajja ono ngenda kulaga wano bali abantu bamubawulire omuyimbi oyo goyogerako kubanga naye ayina akayimba kayimba wano badde nyala owulireko kubanga tekako ku byamato owulire katonotono kubanga yoyo Davido kankalekemu nga bwotonyumiza yoyo kakati abatuwuliriza muyina okutegeera population ye Nigeria bayina abantu abawera ddala obukadde 2.4 n'okusoba bw'oba otunda sabbuuni nga gwe gwokola e Nigeria kitegeeza buli maka gajja kukugulako ki sabbuuni njagala ka sabbuuni akesiringi 15,000 abatuwuliriza okubiseemu miliyoni 2.4 ez'abantu nze mbala mu mbala eno eyaffe eya bulijjo singa okola kitegeeza nti omwaka kubanga bwe yawasizza omukyalo oyo yamutonedde essaawa ya mitwalo gya $30 essaawa ze biliyoni za wano emu ne miliyoni nga 10 abatuuliriza ze miliyoni 10,000 eza Uganda essaawa emu kati abatuuliriza wano sente ziba nyingi e Uganda kubanga abaguzi b'ebintu by'oba okoze baba batono miliyoni 45 naye ku bantu miliyoni 2.4 ezo sente osobola okuzikola buli mwezi kati kye kitukozesa amawanga ga East Africa gegatte ffe tubeere nga abaguzi tulina miliyoni 3 e America etufugira ku miliyoni 3 eby'abantu Nigeria chobola bedduka speed singa sibubbi so omuwendo gw'abantu nga bangi nga beetabye mu kutunda n'okugula guyina kyegwongera ku byenfuna by'eggwanga nnyo ne bwobeera nga oli abavubuka bano nga bakola wano ng'oli tikitoka bangamba mbubeera tikitoka mukakati waliwo ne bakuwa empologoma oba banjovu empologoma erimu akakadde kamu n'ekitundu nange bikukujja ngamba wonentya kakati bw'ofuna ku bantu miliyoni 2.4 ng'olina tiktok live gy'okoze miliyoni 4 zokka ne zikuwuliriza ne zikuwa enjovu gwe kimanyi nti buli lunaku osobola okukola obukadde 40 obeera osinga n'omubaka wa palamenti obulamu bwabeeramu so nolwekyo okufuna akatale ak'abantu abangi kikola nnyo okuyingiza sente mu nsawo z'abantu
ne bataddamu nakweraliikirira misolo kati obuzibu bwe tuyina nzirayo waggulu gavumenti tekola gavumenti mufune emirimu nammwe gye musobola okukola mufune ebintu bye musobola okutunda wano n'amazzi mwali mugenda ga privatizinga amasanyalaze gakadda kwegamba tosobola kuddira kintu ekigenda mu buli maka n'okiguza omuntu kinoomu nti yaba akiteeka mu ssente gavumenti service sector ey'amasanyalaze amazzi serious kati yo Kenya yo ya saving abagita 17% of investments bo baagano zi privatizinga serious boards ani ebyo ebintu nga abantu babijja biri mikono gyabwe ebibera mu parastatus tosobola kubiteeka mu mikono gya musuubuzi anoonya amagoba so ensonga endala abasuubuzi namwe muyige abasuubuzi muyige mutandika okuba nga muteeka essente mu bannabyabufuzi kubanga bannabyabufuzi be babayamba ku ebyo bye muliko kati temugenda temukuŋŋaana nga nabbanja yekyeyamaani oyo munnabyabufuzi naye bw'aba yeesimbyewo amaliriza akalulu ke konna nga talina musuubuzi gwategedde mugaso gwe honorable maliriza ensonga eno kanso tugiyise walawalamuko bweoba gwe mu honest opinion yo omusajja n'aleeta pulaani y'okukulaakulanya omuwala gwe Nakivubo abibi okwerinda bakomplaininga abayise bakomplaininga ati ababbi bekwekoomu ensiriza ekwekoomu waggulu awo waliwo restaurant z'abapangisa ba hamu so bw'abaako ne pulaani y'okukulaakulanya kiinamukko obuzibu bwonna njagala ompeeko ku sayidi kale emu babbiri gwe bw'okiraba kati ekisooka nze sinaba kulaba ku architecture plans simanyi bwagenda gukulaakulanya naye amazzi gajja sigala gayita wansi okukkaanya nti kati we guli tegukyabeera mu kibuga yes aguleeta bulwadde it is a black spot kati omuntu bw'aba ayagala okutegeera omwala bwe gulina okufaanana agendeko kuba nze simanyi pulaani ye naye omuntu omulala yenna agendeko Egypt Egypt eyo nina waliwo client wange omu ayina companies y'omu ku bagagga Egypt eyo nena wana ayinawo company ya Egytrade East Africa nze looya waayo tuli ku retainer lumu yampa buli mwaka abaako byankolera akati waliwo omwaka gwe yampa holiday ne family yange luhumula ngendeko ewaabwe nambule Egypt nga bantambuliza mu nnyonyi kumbuusa kunzija wano kunziza wali si bikulu naye ninanze byembanjiga naye mu bifo ebyamaanyi ennyo gye yayagala okusookera ddala okututwala ne mukyala wange nti atutwale ku River Nile nensirika muli negamba obono ndakimanyi nti ate evuira ddala waffe negamba kale kanje ngende ndabe omusanyuse nze nga mu kifaananyi kyange ninamu gye bayita source of River Nile yaffe ey'ejjinja agamba nti nyatuuka wali mugambe nti ebyo tewali omanyi no ne Burundi egamba nti yeyina source of River Nile bayina mumanyi zino enzezi z'omudumu bayinayo akafo kalinga oluzi lw'omudumu waliwo ne tiles kati bo bagamba nti wewano wennyini River Nile weesibuka nabo era olwo olutalo gye lujja mu East Africa gye bujja bijja kujja naye walina theory eyo ono musajja yantwala olunaku olwo gaali mazaalibwa gange twagenda ku gye bayita botel abampuliriza ebeera hotel obunene bwayo nga hoteri naye nga eri ku mazzi tetambula oba etambula naye ngeri kuki ku mazzi waliwo omusajja akingamye mbu netokyo gye ekiri eyo olaba ekizimbe nga kiringa ekyagala n'okugwa kiyuga naye nga kiri awo era bwe twagenda ngeri ku River Nile ngenda okutuuka bo ku gye bayita River Nile kati abampuliriza yeri gye gusembera bo bakolerawo ddala ekibuga balinga bali mu nsi endala era ne ku mazzi nga basitaako zi hoteli ezitambula ziringa meeri era nga mugendamu mulimu abasavingira ddala aba bulijjo na buli kimu bandi ne zikukubira na buli kimu byabagagga kakati n'abaana n'abakozi abali mu hoteli eyo abamu nate baana waliwo n'omwana wayava e Uganda gwe nasangamu najja nambuuzaako n'abalala bava mu East Africa muno ndoza bagendera mu programu zino ez'abakozi bebayita bakadimati bebayita bakadama so n'olwekyo
njagala okubategeeza ekisinga okutawaanya Uganda nti si kyangu omuntu okutegeera ekintu nga bwe kirina okubeera. Abantu abasinga bategeera ekintu nga bwe kiri nga bakiraba nga bwe bakirabira ddala era bwe bakitegeera. Abantu batono nnyo asobola okukuba ttooki mu kintu nga bwe kirina okubeera. Kyova olaba nti olutalo luba lunene buli lwoleeta enkulaakulana. It is a very big battle. Kati oba olwanagana n'abo abalaba ekintu nga bwe kiri nga balowooza bwe kirina okukola ki okubeera. Fedda twakula tulina awo amaka nga waliwo akakyala kakadde naye nga tekalina nnyindo eno. Kati nga twakakazaako musala nnyindo tutambula tugenda ku ssomero tutambula mayiro 10 kuva Kyamuyimbwa awo kugenda Kabuwoko mayiro ne tuzitambula. Naye nga bw'omanyi okutambula okwo enjala ekuluma. Naye kaaliwe katuula nga kalina omuti gw'omuyembe ogwa koona. Koona bwe buno obumpi ennyo obukaawa. Butini buwooma bwengedde. Tusabulya nga bubisi. Naye nga omuti ogwo guwanvuwa nnyo. Kati naye musala nnyindo oyo nga bw'atuula atunudde eri nga batugamba kati awo tujja kulya. Abatalaba bava eno nga tusindika munnaffe n'atuukako katono awo mu makkati n'alinnya n'atandika okunoga gumu ku gumu nga bwe tubaka nga musala nnyindo mukadde tawulira. Kakati njagala obategeeza mu kaseera ako ng'okutugamba nti ogwo omuti bagukolemu embaawo ne bwe ziba zigenda kuzimba ssomero tusobola okukaaba kubanga muti tugumanyidde gwakulyako buki bukoona bwammwe enjala ewone. Wabangawo ne sitole nti enju yaako erabika erimu ekituli mu makkati awo nti bwe mukyala n'akutuuza ku mukeeka ogwayo ne bakulya. Nti era naye yennyini abali b'abantu baali bamumistakeninga ku muntu eyafudde ne bamulyako ennyindo. Kugamba twabanga ne bisitole. Kati mu Uganda muno tulina abantu nga naye bantu bakulu naye nabo nga ebintu babitegeera mu ngeri ya sitole za musala nnyindo. Kati naye abantu balina kutambula bategeere ensi ezo esaanukudde zifaanana zitya. America emaze kugendako China mu nnaku zino netegeera era Trump bwe yali akuba campaign yagamba nti kakati infrastructure state e America eri obsolete ekaddiye. Kwa America batugambanga bana abantu abasaba visa bakubuuza oyagala kulaba ki mu America nti nyaa kulaba balina bajita Ebungereza nti London Bridge. Mu America oba America gye bayita London Bridge gye bayita London Bridge ndoza. Waliwo eno gundi ya New York. Evawe Mary neeyitawo neddawo. London Bridge. Mama China bye yakoledda bingi. China erina ensi ng'eri ku bizimbe ebizimbe by'emyaliro 3 naye ng'eri eyo waggulu waliwo n'abatembeeyi abatambulirayo. Kati tokyayinza kugikwata mu infrastructure. Si kyawulira na content wano bagera kubagira Statue of Liberty. Kati ebyo Uganda tulekeraawo okukuuma Statue of Liberty. Tuve ku musala nnyindo tutandika okukuba ttooki mu bintu nga bwe birina okubeera. Omwalo ogwo gulina okubaako amaato agasaabaza abaagalana. Embaga zino ze twakalaba wano ezitambula okuseeyeeya ezaba celebrities bandiseeyezaako kaawo gwomanyi sente zoyinza okusasula okulinnya obulinyi ne bagamba nti $100 okujogera ku lyato eri amaato tugayina naye naffe tugavugira eri kati munyonyo eno teryagalaba naye nga wagambye omuvubuka w'ennaku zino nti bajje bamuvuga awo ng'ensi emulaba olaba bwe baba bagula omwenge twagala okwemulisa omanyi nze zinywa mwenge naye lwe mba nagenze mu bbaala katugeze nakyaziza emikwano kuva mu Sendala bo baagala obatwale mu bbaala banywe omwenge waliwo ebbaala zetugendamu eyo ng'onywa caayi n'olaba abavubuka abaafunye ku ssente engeri gye bagulamu omwenge ecupa egirako n'omuliro nga gwaka kugamba omuliro ogwo gulaga abantu nti eyazikutte we wano we tulaga kujoga n'olyoka omulaba ng'atudde bw'ati ecupa ya $5,000,000 abaana bawala bazina bwe balinnya ku mmeeza nga kati nti oyo ye mugagga oba okitegeera mpulira akasuku abiyita bereya kati oyo n'omugamba nti liri eryato buli alirinnyako $100 talisiibako ng'ensi emulengera gwomanyi sente zosobola okugyawo abali ku bizimbe waggulu nga bakulaba tuve mu kulowooleza mu Uganda ey'edda eyakakadde kebatimake mu Uganda ey'ennaku ezijja so n'olwekyo ogwo omwala gulina kufuuka gusaabaza bantu gwa mazzi meeru
mazzi majjanjabe sikulwalirawo malaria lwansiri ebi bitu bikyakola so nolwekyo nze ate nze kyensinga okwagala singa ababikola babeera bannayuganda kuba nze saagala muzungu ava eri bannange era naye ajja akulakulanyawo so kakati bano abaana abauganda bafunye sente sinalaba pulaani eyo naye nze sisobola nagiwakanya era kumpi olinga ajogereddemu kubanga ize enteekateeka ze zaalina kubanga ateekawo ebintu ng'ebyo